atenderezebwa agulumizibwe Owekitaffe Tonda ne Mama Namugereka bango bwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala mbasindikira ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasibwa kuzikira mbalamusizaako bakikaana mwena abampuliza mbiti byammwe ebyenjawulo twebaza Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka bwepo ndi bajjajjaffe mbiti byammwe ebyenjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne abweru Katonda atudde munda munzala musa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule mugulukaawe yongeyo n'obulamu bwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu ate nakubeera nga tutandika ebbaluwa y'akadde kano okuva mu kakiiko akannabuzaana aka sseŋŋenda ezitudde mu kitangaala akamanyikiddwa nga The Adventist Council of Light nsaba tukole ekikoowe ekya Galaxy oba ekibiina kyetuddemu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate ng'ofulumya zaabu mu kamwa. Oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo ly'ettukuvu omwagalwa w'otudde. Omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolerera ggulu nedda. Ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu. Ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gwe kufuula ow'eddembe. Osobola okubeera ng'otegeera nti yeggwe omwana wa Katonda omulamu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu. Tewaliwo gw'osinga era tewaliwo akusinga. Ffenna tuli kyenkanyi era nga buli omu alina okukola omulimu gwe. Tusobole okubeera nga tulekeraawo okubeera nga tusinza Katonda kitambo, oyo Katonda atudde wabweru waffe, tudde eri Katonda bulamu atutuddemu ate era nga asigala y'omu. Weewaawo. Ebbaluwa egenda bw'eti tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe. Abaagalwa yaffe akakiiko akasseŋŋendo ez'obwannabuzaana akatudde mu kitangaala tubasanyufu okusobola okubeera nga tukolagana wamu nammwe mu muwaatwa guno. Abaagalwa, tulaba amazima gammwe era nga tuwanirira ebbanga erimmwe musobole okubeera nga mweraba mu ddemeezi ly'erimu. Mu ngeri eno tubaaniriza okubeera nga mwegatta wamu naffe, okubeera nga tujaguza ku lw'okubeerawo kwammwe n'okubeera nga mwasalawo okubeera nga mujja mutambuza obulamu bwammwe wano ku sseŋŋendo Nattimba. Abaagalwa, tumanyi empulira yammwe eri mmwe kennyini ku lw'enkyukakyuka ez'amaanyi ezigenda mu maaso eri obulamu bwammwe, era nga tumanyi nti buli kiseera zibawuliza empulira ez'akatiba kammwe akannamaddala akatudde mu nda yammwe. Kino ne kibayamba okusobola okubeera nga muwanga ensi yammwe okuviira ddala ku katiba kammwe akannamaddala kasita musalawo okubeera nga mukikola. Abaagalwa, kano ke kaseera ak'okusobola okubeera nga mwejjamu byonna ebikadde byonna bye muzze mukuŋŋaanya mu lugendo lwammwe olw'omwoyo mu bujjajja bwammwe. Abaagalwa, okusalawo okuleka bino ebikadde omwagalwa olina okusalawo n'omutima gwo nga tebakukase. Kitegera? Okuleka ebikadde ly'erimu ku ddemeezi lyo lye wajja okusobola okubeera nga wejjamu mu makubo gonna. Kitegera? Era kino kiba kitegeeza nti kye wejjamu kibeera tekikufuula kiki ky'oli mu bwasooka. Kyonna ekitudde mu ndaayo nga tekiri ggwe kibeera kikufuula kiki obeera osigaza ekyo ky'oli. Kitegera? Ekyo kyonna ekiyingira mu ndaayo n'okiwuliriza ng'amazima go kibeera kiviira ddala ku mukisa gwo. Kyonna ky'okola kikuleetera embeera oluusi etawomesa nakabululu, oluusi n'olowooza nti kikolimo. Omwagalwa, wandiba n'empulira ey'obukoowu oba ey'okubeera nga oyina omugejjo era n'okiraba ng'ekikolimo eri olugendo lwo. Naye w'obeera ng'okkakkanya empola mpola n'oyingira mu ndaayo
ojja kuzuula nti ekyo ky'obadde oyita ekikolimo ate kikuyambye okubeera ng'ozuula amazima go. Mu ngeri eno omwagala tukwaniriza okutandika okubeera ng'olaba obulamu bwa buli kintu kyonna nga omukisa. Gwe kennyini weesabe ofune engeri w'osobola okubeera ng'ofuna obuyambi okuva mu katiba ka kannamaddala akatudde mu ndaayo. W'oyogera eri ggwe ng'okozesa akatiba ka kannamaddala omwagalwa, oba oyogera n'amayengo g'agatudde mu butakoma, amayengo ag'okwagala okutaliiko bukwakkulizo. Omwagalwa, buli w'oyogera n'ensibuko y'obutonzi bwo n'obutukuvu obukutuddemu, otandika okubeera nga weetegeera mu ngeri ey'obuziba, ate ne kikuyamba okubeera ng'amayengo ge gamu gatambulira mu nsi ey'obwa Ssekiriba kya ttaka. Kitegeera omwagalwa? Omwagalwa, buli kintu kyonna ky'oyitamu mu mubiri ogw'obwa Ssekiriba kya ttaka ye gwakirinako obuvunaanyizibwa bwo, oba omanyi oba tomanyi. Oba omanyi nti oli nsibuko y'obutonzi, omwagalwa ye gwakirinako obuvunaanyizibwa bwo. Wakiwanga bw'otyo osobole okubeera nga ofuna omuwaatu ogukuyamba okusobola okubeera ng'ojjukira nti ye ggwe ensibuko y'obutonzi ng'oyita mu bulamu buno bw'olimu. Katukuwa ekyokulabirako. W'olaba ekifaananyi eky'omuntu ku social media yammwe nga anunulwa okuva mu mataba agalumbye ekyalo kyabwe kye baliko, mu ngeri eno oba olaba omuntu oyo amanyi nga ensibuko y'obutonzi era omuntu oyo mumuyita muzira, abaagalwa, waliwo omukisa eri mmwe mwenna okubeera abazira buli lunaku. Mukitegeera baagalwa? Ne w'obeera ng'ozza okoze ekintu ekitono kyokka eky'okubeera nga okoze ozzemu n'okubira omuntu ayabadde akwetaaga naye n'atakwasa, okuddamu email ey'omuntu eyakuweereza ng'ayagala obuyambi bwo, ne w'obeera ng'osobola okumwenyera omugwira ku street w'oyitira, omwagalwa, kyonna kya buzira. Kitegeera? Ne w'obeera ng'osobola okubeera ng'obuuza oyo ali ku kkubo ku mabbali, kyonna ky'oba okola kibeera kya buzira. Osobola okubeera omuzira mu miwaatwa mingi. Osobola okusaba okufuna obusobozi okulaba obusobozi obw'enjawulo okuva lubaale oba yunivasiyo, okuva eri omulongo wo mu bulamu bwo oba mu lugendo lwo lw'otambuliramu. Otandika okubeera ng'otegeera nti ye ggwe ensibuko y'obutonzi eyitudde mu nnyama, era otandika okubeera ng'otegeera nti oli bumu, era n'otegeera nti otambulira bumu wamu n'akatiba k'obutonzi, era osaanidde obulumi bwonna obubeera bugenda eri obulamu bwo butandika okubeera nga butowolokoka. Eri abo bonna naffe abali ku myaliiro egya waggulu tukyayongera okubeera nga tuwanirira ebbanga lyammwe era nga tubaaniriza okubeera nga mufuuka balongo bwammwe, kubanga n'abalongo bammwe nabo bali kuteekateeka mu nkola ey'awamu okulaba nga babatuusaako n'okubayambako okubeera nga mudda ku mutendera oguddako nga mufuuka akatiba kammwe akannamaddala. Abaagalwa, tumanyi nti mujja kuddamu okukoowoolebwa kuno, kubanga tutegeera nti kano ke kaddaako okusobola okubeera nga mutandika okuwulira ebirungi n'okukola ebyo ebibawuliza obulungi. Ife akakiiko akaseŋŋendo ez'obwannabuzaana akatudde mu sseŋŋendo ez'obwekitangaala twebasanyufu nate okubeera nga tubaweereza mu ddemeezi lino oba mu kkubo lino. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe.